Henry Mulindwa ng'ono abadde editor wa Daily Monitor avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo bannayuganda bangi bannyogoza oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'abaagalana ababiri ababadde bakadda mu ggwanga lya Uganda nga bano babadde bawangaalidde mu ggwanga erya Switzerland era nga gye babadde bakakkalabiriza okumala emyaka 30 bakomyewo bawummulemu bawummule mu bukadde bwabwe naye nga bwe batyo tebasobodde kubanga ate banyumirwa oluvannyuma lw'omutemo okubuuka ate nagwa mu kikomera kyabwe bwatyo n'abasaanyawo bupijje Denizanka kwoli omulungi kansubire oli bulungi yonna josinzide. Yes, ebipya bizuuse kubaagalana bano ababiri. Omwami yeyabadde amanyiddwa nga David Mutaga so nga ate omukyala yeyabadde amanyiddwa nga Florence Deborah Mutaga. Omwami yabadde wa myaka 69 ate nga mukyala we yabadde wa myaka 62 era nga babadde batuuse mu retirement yaabwe oluvannyuma lw'okukola ennyo basazeewo kubanga ate bakomawo okuwumula naye nga okusinziira ku mawulire oba ku katambi akakwatidde aka CCTV kigambibwa nti omutemu yayitidde ku muti gw'amasannyalaze n'abanga ate agwa mu kikomera era oluvannyuma lw'okugwa mu kikomera bw'atyo yawaganyiza n'akuba ekituli mu nnyumba okukakkana nga ali munda era nga yasanze omukulu atudde mu ddiiro mu ntebe ate ng'omukyala yabadde upstairs ng'agezaako kubanga ate yeetereza. Omukulu we yamusanze awo wennyini we yatandikidde okubanga ate amutungatunga ebiso. Essaawa eno poliisi egenda maaso okubanga ate enoonya omutemu ono lwa nsonga nti yazze ayambadde masiki. Weewaawo cameras zabaddewo zakutte byonna ebyabaddewo naye amea fact nti yabadde mu mask tebanaba kubanga ate bamu identifyinga naye nga kye basobodde okubanga ate bategeera nti yandibanga wa mu family okusinzira ku bigambo bye yakozesezza ng'agezaako okubanga ate agajambula omukulu David. Kigambibwa nti ono yabadde amugamba ebigambo ebigamba nti lwaki wagaggawala mu family ffe n'otuleka emabega, lwaki wafuna ssente ng'ate ffe tuli baavu. Okitegeera oyina ssente ne mukyala wo muyina ssente muli bulungi mweyagala, ffe aba family tuli mu Kampala tutaayaya butaayaya bw'atyo nga bwamutunga naye yamulese tannamukutula bulungi n'adduka waggulu okubanga ate asanga omukyala lwa nsonga omukyala yabadde awulidde enswagiro wansi era ng'ategedde nti byayononese edda ng'agezaako okkuba enduulu okuyita banneiba wamu n'okusaba obuyambi nga bwakuba n'essimu era nga yawaganyiza n'ayingira mu kisenge gye yabadde n'amusanga mu kinabiro okukakkananga naye atandise omutungatunga. Bwe yategedde nti oyo amaze okubanga ate amalamu obulamu yakomyewo wansi ewaabadde ow'ekika kye okusinziira ku bigambo bye yabadde akozesa ng'amutta. Oluvannyuma yamuwaludde n'amutwala ku gate nga tannaba kubanga ate amuttira ddala kubanga gate yabadde ya kooda okugigula era n'amweyambisa okubanga ate amusaba koodi ezo agulewo gate olwamaze okubanga ate eggulawo kigambibwa nti yamutunze ekyambe ekyasembyeyo ku mutima bw'atyo n'akulita omubiri gwe n'agulekaawo. Bangi bavuddeyo kubanga ate boogera ku nsonga eno era ne bawa analysis ez'enjawulo. Omu ku bawadde analysis gy'olabira ddala nga bambi ogikuba mu ttooki naawe ng'olaba byayogera bituufu ye mukulu amanyiddwa nga Pengepenge. Ngera kwanga ate okuwaako ddakiika ze nga 5 ku bigambo bye ate tweyongereyo. Nti eraga nti bakubye ekyo emyaka 35 baganda bange emyaka 35 bali kubugwira bakuliriddeyo bafuniddeyo endwadde bafunye ebikanga bwe bemba nnyonnyodde ebyo ninga bataddeho kye bayita empaya yaabwe bazimba okwesitula wakati mu kyo babadde bakola ninga balina sente gye baweereza e Uganda bambi bezimbe nga bamanyi banatuuka emyaka egikuliridde bajja kudduka eno abamu tukyaliyo tuli myaka 2 tukyaliyo. Lwaki tukyaliyo? Tetunnafuna betwasuubira mu budde oba tebinnawera. Abamu ba mukisa biwezi abagenzi kyabatwalidde emyaka 35 ne bagamba ekimala katuddeyo waka gye tuwangaalidde. Awo nno abasinga yempeera naddala ng'oli mu diaspora wano mu buli nsi yonna nti ojja okkuba ekyeyo wandyagadde oddekokko mu nsi yo gy'ozaalibwamu. Buli muntu yenna yava mu Uganda olaba niwoba wava Masaka n'ojja Kampala oyagala kudda Masaka wammwe gye wava obalage nti ddotero kyenzije eno ffenna yempeera yakudda Kampala. Abagenzi yabadde empeera yaabwe kudda Kampala. Mukama abayambye bayise mu pneumonia obusosoze ebirwadde bya bukika ebikangabwa embiri traumatizing ng'okusangula abakadde kubeera mu bafu bagiyiseemu emyaka 3 mwezi gye nawulidde agi bagenze e Kampala battiddwa
mu kikangabwa Messi be basoose tuya tulaba series nyingi z'abankuba kyeyo nga bamutta nga yakatuuka ku kisaawe nkuba kyeyo yazembu yatemuddwa mu bukambwe kati mankuba kyeyo njagala mu mpulirizi abantu abakyasinza okubeera ab'obulabe bebo b'osinga ottobera oba oli Dubai Kuwait Saudi Arabia Juba South Africa eno video yiyo oyo gwosinga ottobera yasinga okuba ow'obulabe buli muntu mu family alinamu omuntu alowooza nti emikisa gy'olina yandibadde agirina buli muntu mu family alinamu endowooza egamba nti nno enjegere z'obwavu zimusibye gw'olina ekisumuze sigeno zimuggyako ne gw'osiiba oweereza 1,000 asobola okukola ekiriwo akatuuka ku kisaawe tubeera mu ggwanga ng'omuntu akukubira essimu ng'ali mu bbaala anywa mwenge n'akugamba njagala sente ng'agala kumuweeza za kunywa mwenge oza ggula malaayi tuli mu ggwanga nga ne gw'oweereza akasente okubeera nga agenda kubeera nga omupangisiza ennyumba asobola okukutta tuli mu biseera oba tuli mu nsi ng'oli mu buwangwa oba wagenda wawaŋŋanguka naye nga gwowe sente okuzimbira ennyumba oba poloti yakubba ogula mpewo ali akasente naye wamanya nti ogenda kudda agenda kukola ekintu ojja kubuubuza ennyumba yo gy'oli gyeri nga tetagirina ojja mubuuza poloti yo gyeri nga tagirina alina okukutta tuli mu nsi ng'omuntu akuwa ennyumba yo ogisuulemu nga yali Bulaaya n'akuteeramu eddagala nga tayagala ogiddemu oyinza n'okwesanga ekyasiza abazeeyi abo mu nnyumba gye babadde babeeramu emyaka 35 nga bali eno wabaddewo abadde agibeeramu naye bategedde nti nno bazzi ng'omuntu otayagala abantu bagibeeremu ensi bwetyo bwetambula ensi bwetyo bwetambula abantu babi omuntu akola ekintu yennyini gw'osiiba olabirira nze kankuweyo ku kye bayita formula mala ebbanga toyagala na famire yo ng'oli Bulaaya ogenda kufuna akasusu nkubuulira funa ku time wesayo ku bantu bo ng'oli Bulaaya ogambe essimu enkanjijjeku gw'ogenda okusinga okunyirira ku Bulaaya balemena kusuubira mbu waliwo kyoyinza obbawa gwe biirawo ogambe najja kutoba lwange kaneebereremu nzekka famire members bo basaleko bwoti gw'ogenda okusinga okuba n'emirembe omuntu anyiiga nga tomuwadde ssente omuntu anyiiga omuntu abeera e Uganda ng'ali mu sexi buli ddakiika n'asubira gwe nkuba ky'omwezesereza okubeera ng'akuba embaga boozi mummye bw'otyakulina nakukola ekintu ettemu likyagenda mu maaso olw'abantu bemwesiga bannayuganda bannammwe ettemu ekyo likyagenda mu maaso olw'abafamire members bemwesiga abasaabazeeyi abo bava mu famire member mbabuulira ebyobugagga bingi bakoze mu myaka 37 gye babaddeyo essaawa ze waliwo ebibuuza nga liwo bwe bali beesiga tebabituukiza oba tebabiteekawo kati badde babibanja e Uganda omuntu omuteeka mu nnyumba ogikuba wamanya nti ojja ne bakuttira ku kisaawe e Uganda omuntu amanya bumanya nti nno zzeeyo Bulaaya n'akutega emmere nga mulimu wenjaga bakwate ku kisaawe afazali bakusibire eyo yabeere mu nnyumba yo abantu ba family members omuntu agenda osinga okukola ekikyamu tali munaayira kino mukijje kunze n'omuntu nga nakola ekintu tagenda kunoonya muntu akuli munaayira anoonya muntu akuli ku lusegere Seruganda oba maama bolaba video yange gwe mu mikwano gyo gyonna gy'olina gibe 5 alikola ekikyamu alibeero yakulinaanyi sibeeko kopi gwe bali tumo obutwa obukuwa alibo oyo gw'otambula naye kuba munnange omuntu yenna akulinako access yoyo omuntu omwango oggula bino biri ne mu family mbagambe mu family mwosanga abantu abalowooza nti gw'olina emikisa gyabwe kale Seruganda oba maama kola toba naye nkukakasa nti waliwo omuntu atagala kukola yalinze gwe nzi nasarako abantu wenatandika okufuna ku mirembe kibi nnyo nti omuntu ayinza oyita mu 7 gino gyonna gyemba nnyonnyodde emyaka 35 nattibwa mu bukambwe naye ng'atazzeka kubeera ng'alya ku bibala bye azzeeko okulaba ku bazzukulu be abaana be yaleka afudde mbutiti afune kasana ka vitamini D alye ku bibala tuve ku mmere eno gye batukubirako mmere yeno bakuba nkuba empiso naye alye ku ffene ebibala ebituufu n'omuttira mu nnyumba ye gy'akoleredde
ne mukazi we nga yavira na bulaya talina gwe yatta baminisa bangi bali bali sibalesendeza omuli w'omusolo abantu bangi bali n'abafuzi bassa abantu ni yagenda ebulaya n'akola essente n'amala emyaka 35 mu 7 n'onyumulinda n'omutta bwotyo mu kaseera kaako okulya ku bibala bye ensimbi nsigadde lusi Kitalo nnyo nnyini ddala songa tebwa abakulembeze mu munisipaali y'Ekira balaze okutya oluvannyuma lw'obubinja bw'abavubuka abatandise okutigomya wamu n'okutemula abantu era nga kigambibwa nti bano bandibanga ate bakozesebwa abamu ku bakulu mu Kira mwennyini nga kino kiteesewo okutya mu batuze wetwogerera omuvubuka owa boda amanyiddwa nga Ashraf Kawanguzi yagenze maaso kubanga ate agwa ku kyokya oluvannyuma lw'abavubuka bano okumusalako ne bamukuba ennyondo ku mutwe gattako ne ku vivi okukakana nga bamuyiye obusomyo wetwogera essaawa eno apoocha nabiwundo omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutojo yayimba nga asagana agamba nti ekyakuzaala kye kiri kutta obulanga kano yali akayimbira abaami abanaawuza banga terinayita nnyo nga omugenzi Kigudu Dr. yakafiira mu loogi emu lwa nsonga ze zimu bwe zityo kaakati nno omwami omulala ebusuya ngono taxi driver nga yamanyiddwa nga Muhammad Mukungu yafiiridde ku myaka 55 mu loogi emanyiddwa nga Mwesigwa Guest House wali eri mu Kisenye kigambibwa nti ono yagenze okubanga te checkinga in n'omukyala omu era nga babadde mu loogi eyo okutuukira ddala ssaawa 5 ez'ekiro wabula ate yamaze n'amuwerekera n'amufulumya mu kudda yakomyewo ate n'omukyala omulala nga ate ono mukwano gw'oli gwawerekedde wabula nga ate oyo ye teyasobodde kumuwerekera lwa nsonga nti yafiiridde mu kikolwa ky'amangweno wadde ng'ebyava mu DNA ffenna twabiwulira eby'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya omugenzi essaawa eno nga ku baana omwenda akigambibwa nti alinako 5 y'omukyala amanyiddwa nga Twahira Akandinda ng'ono y'omu ku bannamwandu yavuddeyo bw'atyo n'akalambira oluvannyuma lwa DNA okulaga nti ku baana baalina tekuli wa Segirinya yasera talina mwana wa Segirinya n'akalambira nti tajja kuva mu nnyumba omugenzi mwe yamuleka ono yagenze maaso kubanga ategeeza nti ennyumba eno omugenzi yagimuzimbira era nnyumba ye na bbaawe tajja kugivaamu wabula nga ate bo abafamile bagamba nti alina okugivaamu lwa nsonga talina mwana wa Segirinya aleka abaana ba Segirinya bagende maaso kubanga ate bakuliramu wabula nga ate era ku malala agali mu nkubo kigambibwa nti nga wakayita weeks 2 omugenzi nga afudde maama w'omugenzi Segirinya yeekobaana ne namwandu omu amanyiddwa nga Nalongo Joyce Nalule ne bagenda maaso kubanga ate batunda emmotoka ye ekika kya TX namba UAU 068T Prado era nga bagitunda $1,011,000 bwe batyo ne babanga ate bazze bagajja ate nga bo abantu b'Ebukedea bagenze maaso kubanga batabukira Speaker of Parliament omukyala Anita Ntamonga era ngono ye mbaka akiikirira ab'Ebukedea olw'ekikolwa ekyokuba nti abasibye mu mbeera ng'atalaga nti alinga abasitula okuva mu mbeera kino kiddiridde oluvannyuma lw'olukiiko lwakubiddwa era ng'omukyala omu yagenze maaso kubanga ate abaako ensonga ze zaayisaawo agamba nti Speaker of Parliament yagenda maaso kubanga ate abalaga nti aleese enkulaakulana ku kyalo kyabwe ng'ate akimanyi bulungi nti baavu okitegeera tebayimiridde bulungi financially n'abalaga nti abazimbidde amasomero abazimbidde amalwaliro wabula ate ensimbi ze babakaligeeyo nabo bennyini tebazisobola kaakati bye babazimbira ne bibanga ate tebisobola kubayambirako ddala There is peace in Uganda. But I want to tell you it is more than that. There is no war. But don't you, aren't you poor? There is no war. And aren't you sick? Isn't that war? There is no war. But your children are the best schools. Isn't that a challenge to Uganda? I was saying, Anita, you build the powerful facilities and school, but now your school fees is very expensive. For a common man. Anita, you could have laid the foundation for a parent. Whereby the father, when you lay foundation for parents, they are able to pay the school fees. Let a parent in your school have a way of paying fees.
abazaira wale kuisome wamo wane engeri yokuona basasuze sente. Therefore, we need factories in Soroti. Tutaka ebyo omeona ebinde We Soroti. need factories in Palisa. Tutaka factories ne Palisa. We need everywhere to facilitate the education ebiyamba kwanti ekisomero yaba maiso of our children. But you put a big school. The parents are poor. You have not held the poverty of the people. No, take a gasola genja unakimagani nakimo. Now kalo kulamia Is that a sense? I wish I was educated, somebody said. I don't have papers to take me to the parliament. But I will challenge them on the grassroots. I want to teach NRM. And they cannot keep on cheating us. They are giving us 1,000. Then another election, 1,000. How many thousand? Let's count from Museveni. We can even give him back his money. Because how much is any MP earning? Honorable, you know the answer. Yes. For what? Compared to the facilities they have. Why not help a poor man? Why don't we share with them what we supported them to be? They are talking about selfish. Why are these men and these women selfish? Now again, they're with the radios and so on to common senseless man. No, God forbid. Forbid it true. This party you has come to open our eyes now. To know whom to give the card. What the person whom we choose it today and will cooperate with us until 2020. Wadde ng'ekirime ekimanyiddwa nga enjaga kye kisinga okulabika nga ekyobulabe mu nsi era nga bangi bakitiira ddala bwe bawulira ekigambo ekyo so nga ate n'okusanga nakyo bakulaga nti guba musango gwa naggomola bangi basibiddwa mu mawanga ag'enjawulo agaliwo essaawa eno galaga nti kyafuuse kyatunzi mu babaka ba paalamenti mu ggwanga lya Uganda era nga kati be ba clients abakyasingidde ddala okusinziira ku bavubuka abagitunda ku street nga bano babadde bamanyira kugitunda mu ghetto ne ku campus ezenjawulo kigambibwa nti ku mulundi guno babuuziddwa ba customer baabwe abakyasinze okubanga ate babawagira bagamba nti babaka ba paalamenti atengako akakiiko ka paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omwi w'omusolo kawuniikiridde oluvannyuma lw'okukitegeera nti abaana abazaalibwa 40 be bafiira mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawempe buli mwezi ng'obuzibu bwesigamiziddwa ku butaba na bikozesebwa bimala mu ddwaliro gattako okuzaalibwa nga bakooye n'ebirala. Kino kiddiridde ensisinkana eyabadde wakati w'abakulu abatuula ku kakiiko ka PAC n'abaddukanya eddwaliro lya Kawempe nga bagenda mu maaso okubanga Kenenya alipoota eya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka oguwedde so nga atera mu ngeri y'emu eddwaliro emukono litubidde n'abantu abawerako ddala 8 nga bano tebalina wakubateeka na bujjanjabi bubakolako. Songa ate bo ab'ekibiina kya FDC gabamyusidde okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Simon Kagwanjala Yesson agenza maaso okubanga ate ategeeza nti waliwo agamuweereddwa nga bano offices zaabwe ezisangibwa wali eri Najjanankumbi mu kwana ekizimbe kiriko enkayana era nga akadde konna bagenda kubanga ate babakasuka wabweru. Songa teye omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo n'ategeeza nti tewali kibiina kya byabufuzi kiri serious essaawa eno kiyinza kubanga ate kivuganya NRM okuggyako ekibiina ekya PFF ate nga omukulu akikulembera amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye essaawa eno ali mu kkomera so mu bufunze NRM teri kavuganya eri awo bwannamunigina naye nga atera mu kadeke kamu yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abambalira olw'obutaddaabiriza offices zaabwe n'agamba nti omukulu natuka ogenda ku nomination nga ekifo kyonna kirabikanga ebiyumba by'empuno. Nemwe mutegeera mutya nti president agenda kukomyawo empapula ekiyumba ekifo nga kiringa kikomera ky'embizi. Ekifoto kikakanya kufaanana kiyumba kya kisolo ekyo. Ginabadde sirabanga kifo kyabadde kijjama nga kifo Electoral Commission w'NRM wetuula Nakasero. Sinnaba kulaba kifo kijjama nga kifo NRM Electoral Commission wetuula. Obujjama sikirabanga kiri.
Ebyo nga bikyali awo bo abakyala mu kibiina kya Democratic Party bavumiridde ekyabamu ku bannakibiina okuba nga tebalekulira ekibiina kino gattako n'okupepereza abalala omuli ne bakkansala wamu n'abawagizi okukivaamu. Okusinziira kwakulira abakyala mu Democratic Party Sarah Adong agamba nti waliwo obwetaavu abakyala okwenyigira mu byobufuzi kisobole okunyweza emirandira gyabwe n'okukyusa obukulembeze mu mitendera egy'enjawulo. Beeraliikirivu abantu buli lukya ekibiina bakivaamu ate nga n'abawagizi bagenda nabo. Bulambalamba abali mu kakiiko ka IPOD bagenze maaso kuba nga ate batuula mu maka g'obwa president naye nga ye president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso kuba nga ate aboycottinga olutuula luno era nga teyalabiseeko. Agamba nti tasobola kugenda mu maaso na kutuula wamu n'okwogera n'abantu abatulugunya Bannayuganda naddala aba opposition oba okitegeera. Era nga ye omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao alina bye yavuddeyo okuba nga ate ayogera ku nsonga eno gattako n'embeera egenda mu maaso ey'okusonda ssente ku sayidi y'ekibiina kya National Unity Platform. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4. IPOD kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes, because then you cease to be what you stand for. Tuzogerako. Ffe twakulembera n'olukuŋŋaana nga twakava mu kalulu. Ne tuteesa ne President Museveni n'ayimbula abasibe abasukka mu 6 ku lunaku olwo lwennyini yalagira. Naye tetufunanga yadde kagambo ka kutwebaza. N'ebyo tetubikola lwa bibiina. So nga ate era mu kadeke kamu eggwanga lya Netherlands lyakomye okuvujjirira aba IPOD omusimbi oluvannyuma lw'ab'ekibiina kya National Unity Platform okulaga obutali bumativu ababawangalira mu ggwanga lya Netherlands bwe bagenda maaso okuba nga ate basalako enguudo ne bategeeza nga gavumenti eri mu buyinza bwegenda maaso okuba nga ate etulugunya abantu mu ggwanga lya Uganda era ne basaba Netherlands ekomye omuze gw'okuvujjirira ensimbi. Bwe batyo nga abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo bagenze maaso okuba nga ate basisinkana. Yes, waliwo eyagenze maaso okuba nga awandiika n'agamba nti kati bano bonna babadde bateesa ku NUP. Jjukira nti tasobodde kuba nga atekiika naye nga wadde Dr. Kizza Besigye teyabaddewo bataliwo mu kadde kano era nga ali mu kkomera e Luzira. Kyo ekibiina kye ekya PFF kyagenze maaso okuba nga ate kimusosowaza era nga yabadde omugenyi omukulu mu kutongoza ekibiina kino ku mukolo ogwayindidde wali eri ku luguudo Katonga mu Kampala. Ekifaananyi kye baakifunidde Entebbe era batino bagenda maaso okuba nga ate bakituuzaawo mu bitiibwa ebingi. Ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change bavudde ne bakiikira omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Ngande Nsingo olw'ebifo byagenze maaso okuba nga ate afuna ekya Secretary General Publicity and Mobilization nga bagamba nti buno tebuba bufuzi wabula guba mulugube oba okitegeera. Yes. Ate nga yo mubaka wa Bubulo East mu Parliament omukulu amanyiddwa nga John Musira yakiguddeko olunaku lw'eggulo abalonzi baamunabidde mu maaso ne bamulangira obutabaako kyabakolera nadda mu kwekusa yekka. Bino byabadde Namusindwa gye yabadde agenza okunoonya akalulu okukwatira ekibiina kye kya NRM bendera ku kifo kye kimu ekyo. Ono yakanyizza kwewozaako nti alina kyabakoledde omuli enguudo wabula nga buteerere. Kinajjukirwa nti abakulu mu NRM basabye abeesimbyewo wamu n'abalonzi okufuba okulaba nga baba ne kampeyini ez'emirembe. Abaganda empwe mukibiina kya NRM genda kuyitire bamuwulirizana. Amina. NRM oye! Mama jirenda bireba bikalibye ekiresiisa muri okugenda mundeka. Aba muri batufurukani. Olukana kushana abo habona sinduta namo habona uhamanyisibwa ta wasimani. Number 1 ya Anton haika na haika Oromiroli wakolako sinde namboka angorolo damu abe nanu wakuma
ate nga yo Mugoma eyakoledde NRM yagenze maaso okubanga afuna akakisa okwogerako n'omukulira Kaguta Museveni yagenze maaso okubanga ate awawaabira omukulu omu yagenze maaso okubanga akwasibwa ekibaasa kyabwe wabula ensimbi n'azituulira. Omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga n'omwami awo omulala bagezezzaako okubanga ate bamukomako okwogera ebyo wabula nga omukulu yamuwadde omwaganya agende maaso okubanga ate yeeyabya era bw'atyo n'agenda maaso okubanga afuna okuyambibwa. Kino nno kyasanyudde bangi nga bagamba nti ono musajja teyeerya ntama yerwanyeko ate nga Haji eyagenze maaso okubanga atuulira ekibaasa yaswaziddwa mu kadde ke kamu. Ne tugenda ku police direct bamumbye Seeka Yunusu owa Kinyata kali akatale Busungu wa Busungu ebbaasa ezo ze watuwadde bamenya Seeka Yunusu ow'omukatale wali ku Kinyata market eyaze mu katale ka Weekembe owayimiridde gye wakoze stop over we batukwatiddeko sente zaffe ez'abagoma ze wagabye ejjo webale nnyo bakitudde bamenya Seeka Yunusu Kabaya tuli wano ze zina zivuga taata tezinnaddayo nendirinda tetunamusasula ziri gulupu bbiri tuli abantu 10 muzeeyi abookyezaayo miliyoni 3 buli muntu. Abamaala nakugambye agenda vaayo abaana abantu bonna Mukama eri akwagala guma kati bano abali ku roadwork azze mpola mpola ng'awuuba okuva eri emotoka zize ye akulembeddwa olwaleero azze mpola mpola okwerekedde okotesa otya yagiva obire ebifaananyi lwakusiiri bazze mpola mpola leero tebazze abawali be bakubye bokka twamukoowa Besigye akyali Besigye akyali mu kkomera nga tubakubira enduulu. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia betaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, aba pedicure ne manicure
housekeepers ate nga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 738 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04 81 21 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulambalamba bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bakyagendera ddala mu maaso ne kaweefube ow'okusonda ensimbi ez'okuba nga tizibakwasizako mukadde ka kampeyina yassa oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti yabategeezezza nti bo si baakufuna ku nsimbi ezo wadde ng'ebibiina ebirala bijja kuba nga ate bifuna. Bano bakyagendera ddala mu maaso n'eddimu lino era nga bangi bavuddeyo okuba nga ate bongera okubaako bye boogera ku nsonga zino wabula ng'ate n'abaana b'essomero babatuwaliddemu bagenda maaso okuba nga ate nabo bateekayo ettaffaali lyabwe byengenda okuba nga ate nkusibuza olabe ebiva mu banna NUP ebyenjawulo ku nsonga y'okusonda ensimbi okuweereza mbadde PJ atakuumira mpeera Musa basigale ng'ate abankuumidde mubeere bulungi mweraba. Sente za struggle ezaffe tumaze zisonda. President abaana bali mu kusonda sente za struggle. Kama ngetanze kusonda sente za struggle. Vale. Bali mu kusonda sente za struggle. Mwera Bobi Wine agenda kubabba olwaba atubye nnyo ye agenda okubbira mu wiiki emu kuba sente zayagala zigenda kwera mu wiiki emu agenda kusinga abatubbidde emyaka ana sente zayagala mu wiiki emu zigenda kuba oba oyagala okumanya nti n'abantu bazimuwa beesiimidde buuza aba Airtel aba MTN ab'emikutu gy'amasimu bakubuulire wetwogerera sente zayagala ziyinza n'okuba zaawezedda ng'abantu bawaayo mu kwagala kitegeeza agenda okubbira mu wiiki emu tasobola kwenkanankana n'ababidde emyaka ana mwera agenda babba abeera mwagala bba embuzi oba mbizi era alina kubaffe abantu tuziwaayo nga tusiimye wamma ggwe awagira enkyukakyuka sonda ssente ngenda kuteeka wano enamba z'essimu kwe muteeka ssente ezo tuwagire struggle ze saagala ka certificate aka 1 star certificate aka 1 star mu nnyumba yange ye abaana bange ndibagamba nti bwe baali basonda okukyusa eggwanga nze essaawa ndibatunuulira ntya ab'ebyokwerinda muterogera ne mucyankalanya ku nuupu naye mbeegeredde temuba akayumba kaffe ketusevingiramu ssente za kampeyini muterogera ne mukola effujjo ne mutwala engoye ne mutwala biki naye akayumba temugeza ne mukakwatako omwe muli amalwaliro gaffe mwe muli enguudo zaffe mwe muli amasomero gaffe amakampuni amafakitole mu mwaka akayumba kemulabyeko abantu kebasevingira mu ssente
kampeyini eyo egenda okukyusa buli kimu. So mbadde mbasaba temugeza ne mukola era temukola. Bannabyabufuzi b'e Uganda si be baagala okukoppa Kyagulanyi mu buli kyakola ne bwebeera ntambula. Kati ogenda kubalaba nabo nga bakoze akayumba bwe kati nga NUP ke yakoze bafuneyo ebivubuka byabwe babisimbye layini byefuula ebitwalayo mbo nabo bannayuganda babasonderako kasente. Ye Mwami Museveni gyali eyo obubbi okumanya bwamutuuka ku mutima kati ndowooza ayiya butya bw'ayagala okubbawo akayumba ako kuba talina kyayagala kukola ne bwekibeera ekitebe kyamulema okuzimba mu myaka 4 gy'abaddewo. NUP abasajja esookayo mu buli kimu kati bano bafinito luli bagamba mbu bannayuganda baatukwatiddeko twakozesezza olukaaga lwa miliyoni kaakati wano ogenda kubalaba nabo nga bakoze akayumba bwe kati basooka kukoppa mmeeza kati n'akayumba bagenda kakoppa Kyagulanyi yabasookayo laba mukoppa entambula gy'atambulamu mba nabo baagala bazimbe nga ye wabula ono twafuna munonozi twamala buli kimu kyakola kibeera kyanjawulo ku kyabalala kibeera kisookayo busoosi balala ne bakoppa bagoberera bugoberezi oyo bamuyita mitembo mulabe edduka. Bobi Wine naye waali awulira wa mukisa nnyo lwaki esente ezaavanga mu iPod nawe tulo balimu zabadde meka zabadde ntono nimumuterako muwaatwa yenoonyeze sente ate gavumenti yemu yeyasaawo ebibiina negamba ejja n'okubivugirira kubiwa sente naye ku lw'embalambi ya politics nimugenda oba mu kooti oba palamenti nimubikyusa mwebale nnyo kati mmwe mwali mukoleraani mwakolera Bobi Wine indirect batya saawa zino ali ku fundraising y'essente kubanga yagambye ayina entambula ayina emmere ayina obujanjabi ayina posters ayina abituwe kubanga tituyina ki sente ate mu lwatu mwenyini mwe mwakola etteeka ne mugamba ataatulange ku iPod tafunage wadde n'ekikumi naye iPod yaliko ne numpeta najja mwebale nnyo ffe twogera kuwabula kati saawa zina baakola etteeka eryo oba baakola enteesa eyo saawa zino bw'afuna amuwa obuyambi kubanga kati olugi lugule nkulayirire abasapotinga Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu kalulu ke Kyadondo ajanga MP mu by-election eyajjayo katinti abasinga no kumusapotinga no kumuwa sente bali ba NRM towulidde kyensuubira aba NRM benyini bagenda kumuwa n'obuyambi kati singo olwaleero nga bwe yasabye entambula nobeera awo n'owulira oba Burkina Faso oba Elon Musk oba ani nagamba nkuwadde ennyonyi 5 Civil aviation ya wano munazigaana naye bwe aha mwe mwabikola gye mubitegekere titubeerayo bitusanga wano wagenda kuvaayo bamuwa obuyambi
nga bwe bamugulira amadika ate libugamba ya gavumenti amadika bulletproof kati nemukulietinga bozi bapresident babawera kukaaga kunonya akalulu gyemyezi 2 bagenda kumuwa enyonyi bwewavayo muntu ayagabaze kofalinze transport y'enyonyi nyonyi meka 5 mugenda kikolera ki ate tubogane aha bogana oba omukoledde eyo gye bayita simpase vote kyena bagambye wali the power you bring gyakozesa kusabula the only thing byandisigadde mu mateeka byandisigadde nga bwe byalina kuba nga bwolaba side ya NRM obadde olaba entalo mu opposition zimu ziri generated kuva mu side yeni eyeno yange mugende mutabuleri kati sawa zino obukodyo bwonna bwe bali bukozesa eri kati buli eno mu kanyufu kaffe mukibulira mutya Isingiro Sembabule nawalala banamawulire bwe batatuuka otegera ekyo omanyi waliwo ekintu ekiri wano abantu kye batategeera gwe kankuwa ekizambo oli wano e Uganda notabula Congo notabula Rwanda South Sudan Tanzania Kenya guli makati wano gofune mirembe wano nedda oyina kumakinga sure ngu abakwetolodde baliki bali bulungi nawe kubeera obulungi kati tolowooza ngu nupu kubeera makavuyo ni DP nebeera makavuyo gundi PPP nebeera makavuyo UPC nebeera makavuyo ngu mwenale mukanaabulamu kati byaddala otegeera ekyo kati bweba byaddala mwali mukola byaki so fenga ba PRU tujja kukitereeza don't worry generally mu control you understand Jeno ali muki ali mu konturu kyobora atayagala byakavuyo si kyekyo naye mwaba amateeka abaleeta ziporopozo ne mugamba katuzibe wano katunyige wano okitegeera mwerimba tunulira saidi y'ettaka kubanga oyogera ne RDC ne DPC ni munyigiriza ono atayina kyakolawo naye omubiri ogunyiize emmeeme yeesasula okitegedde kati saawa zino tiweekanga ebijja kubanga gaana okkirize Bobi Wine yabasuddeko kye mutasuubira ate tokyakizaayo mabega kati free economy
society onabagana kumuwa sente nedda goba wa capital. Ask yourself, webuuze free economy business z'abantu 99% muri mukono gwa government. Ogenda kubagana kumuwa sente katabagenda bweru zi Saudi, Abu Dhabi, mu America, Canada, tibagenda kulwesanyu si kyecho kati bagenda kumuwesa sente mu busungu. Ogenda kubagana ogenda kukikolera oti ogenda kuleta etteko gambe okukola fundraising kimenya mateeka.